targeting but tuba tukuba botox we target specific muscles of the face. Okay. Nti wano waliwo muscle bagita frontalis tujikuba nerega skin bwet nti bwenkuba wano this is called the crossfit region esika bwet bwe tukuba wano gine emitafu gyano giba givaawo. Okay, wakuba wano wansi ne wasikamu wewati ne wano tukubawo ne wasikamu webati. Yes. So kati yoyo ye botox wa whole face. That's we do what call a full face botox. Okay. Kati ndabaka abantu abagamba nti omumwa gwo gwagira oba smile gwachama munagwo ne bagukuba botox. Kati ate gwo guba gutya. Kakati waliwo bwokuba mu zone gyotayina kubamu someone may get that paralysis though it's not permanent, it's temporary. Neera kiralikira client omuntu yali agera obulungi nga mwagukyuse webati. So aba class of baba tulaba mugende wo omuntu aliwo trained okola procedures ezo kubanga these are medical procedures. Siza abantu batunda bizigo sogera mu bubi. Siza abantu batunda bizigo. These are medical procedures zoyina okukola lwakyo tuyita facial anatomy. Fe tusoma facial anatomy mwaka mulamba nti wano wayitawo omuso, wano wayitawo nerve, wano wayitawo blood vessel, bwenkuba mweno nerve I paralyze here. So ebyo byonna oyina obiteka into consideration ate onabakuba botox. Oyina okubanga wabisoma. Nga wabisoma. You have to know. Buno bulidde omuntu ayina akayiso wajjamu enkanyanya maaso no. It's not like that. Okay, kubye. Ninyonyola ku botox w'omumwa. Ate yakola ati emimwa gikaddiwa. Emimwa gikaddiwa nga bw'osongoza bw'otyo omwana wajjawo obukanyanya wano. Doctor atidde. Omumwa gukaddiwa. Bulungi nnyo. Ne wano nga wayiika we wati nga walebera tukubawo botox ne waba faamu. Waneeno. Wano wajjawo enkanya face neeyiika bweti. So tukubawo botox wano. Oba points tukubamu ne wano ne waerega we bati ne wasika ne wano so that face yonna eba tight. Ebintu bino abantu basinga balowooza biri bweru. Yeah. Neba ne tubikola wano e Uganda Kampala akamwe small level 2. Tulina kye tuyita butt fillers. It's comprised of what we call hyaluronic acid. Gwe tu injecting in the butt and you get your dream shape instantly. Ojja toyina bina ovaawo yine bina. Wanji nga tebakusanye nga tebakulongoosezza. Very very important. Nga tetukulongoosezza tukozesa mpiso tukusanyalaza pati gye tugenda okukolako ne tukola those butt fillers ovaawo oyine bina ne tukuteeka to on very good antibiotics and painkillers. Kubanga risk factors meyo procedure is infection. So bwe tuba tugikola tukwa precautions biki byolina okukola na biki byotayina kukola. Birimu ebyokulya biki byolina okulya na biki byotayina. Tebirimu ekisinga obukulu is hygiene. Kwerabirira nti jjukira this butt is exposed to toilets, eryobuwuka, infection and all that. So kati olina okubeera extremely clean mu kabina n'obeera nga tetofuna infection. But we put them on very good antibiotics. Mwebale kutulaba naye mwebale kusubscribinga mwebale kutuwagira bwe tuli okubeera nti no tukutuusaako beauty ne services ez'enjawulo ezikwatagana ku kwefaako abaami n'abakyala. Ndina Dr. Eva abeera alabika bulungi kyasinga omwagalako. Thank you, Hadija. Naye Dr. ng'okola we batebagala kwera batereera. Takajja utafaayo. Tereera teweeringiza tutunula mu kamera. Kati ntule wano. Ensanso okulaba. Kale mukwano. Oli bulungi. Happy New Year. Happy New Year. Omwaka njagadde ngutandike naawe. Amina. Saagala abantu beekwase. Nti ate saababuulirira bintu byakwefaako ng'omwaka gutandika. Dokita buuza ku bantu. Abatulaba balungi amanya gange Dr. Sarah wa Glamour Aesthetics. Mwebale kutuwagira. Happy New Year. Mukama yebale bayisa mwaka. Ate embeera nga buli omu amuwe ebyo byonna byayayanira mu mwaka omupya 2026. Okay. That's amazing. Anaye Doctor, nina ebintu ebipya byendabye ku gundi eno ku fly eno. Mwina tooth whitening.
ekyo mbadde sikimanyi kakati tulina ekyuma ekyo naye kya getting issues they are repairing naye nga tukula whitening instant results really amanyo ne gafuuka meeru mu bleaching webale nnyo ekyo kyennyini kati abantu naguno omwaka dokita njagala tubayiseeko mu services zaffe ez'enjawulo ze tulina wano ku Glamour Aesthetics ng'okusookerwako njagala onnyinyonnyole ku advanced facials kakati advanced facials tukola facials eba customized nga tukozesa byuma ne tucleansinga skin okuva munda ne tujjamu ebikyafu byonna omuntu alina embalabe alina acne hyperpigmentation omuntu nga mukadde oba nga akuzeemu mu myaka nayagala skin edde buto so ezo zonna facials tuzaawula otuwulira kyoyagala tinjagala ku gundi ya stimulating collagen tukiyita collagen induction therapy zona facials tuzikola wano n'olabikira ddala bulungi nnyo kati facials tezaawula baddugavu na beeru facial oba oli mweru oba oli muddugavu ozikola ate osigala ku kkalayo omuntu olina kutegeera otya facial ki type kye ya facial gy'olina okukola type ya facial entirely depends ku skin y'omuntu kiki kyoyagala olina embalabe oyagala skin edde buto skin eri dull ezikira te glowing facial zaffe zikola that instant glow results yes so kati ekitegeeza waliwo facials nga bw'obeera olina embalabe olina specific facials zetukola ne products zemukozesa nti omuntu ajja nga alina embalabe tukozesa products bweziti omuntu agala anti aging tukozesa products bweziti omuntu alina hyperpigmentation oba dark spots tukozesa facials bweziti nyabo alright nkitegedde so that is all about facials so we open for that person we have a client kati ekitegeeza facials that is all about facials that is all about teliko tino specifically omweru okola bwoti oba omuddugavu okola bwoti omweru asobola okukola ey'omuddugavu what differs is acne what differs is acne by the same procedures and it has nothing to do with your skin color nkutegedde dokita abantu baagala nnyo botox era ku tiktok eyo gye sharinga videos zo abantu basigala bambuuza dija botox wameka botox ali atya botox biki tunnyonnyole ku botox kuba twagala omunnyonnyoka kaakati procedure y'Abannayuganda bajagadde nnyo omukyala gw'osanze atudde wano omulaba wafaanana nakwezi nga face ebanga olina makeup ng'eglowinze newebadde botox tewetaga makeup tewetaga foundation tewetaga mbosiba akaviri abikola akulega skin nobanga asibye enviiri empya nebeera ng'eglowing plants baffe ababudu kati omukyala nga womulabi alinako just sunscreen yekka kati abantu abakola botox dokita balina kubanga bafaanana batya omuntu ali eyo nga skin eri loose ng'alina obukanyanya mu maaso obukanyanya bwawano tugamba face nga tajagala oba nga face eringa ekuze botox agiza neddawo nedda buto nebeera nga yeereze ng'eri tight bulungi ng'eglowing kati botox kyeki ziba mpeke kiba ki botox oyo bizigo botox buyiso ebintu byaffe byetusinga okukola ne byonna bya mpiso tusooka kusanyalaza era obola mu video zaffe client aba anyumya tuba tunyumya literally so tukusanyaza ne cream tukusigako cream eba gye tuyita numbing cream ne tugenda maaso nga tukuba obuyiso obwo tulina specific points mwe tubukuba kubanga face eno eri very sensitive tulina safe zones ne danger zones nti wano bw'okubawo client akufuna paralysis nti wano bw'okubawo client so kirungi nnyo n'ogenda omuntu yali trained to do that nga kyakola kitegeera kuba nina baclients benfunanga bagenze ewalala nga face yakola eti naye nga naye otamanyi kyakola yes and I work on them ogizaawo bulungi nnyo nenza wano si kifunangako maye nfuna baclients abakifunye ewalala gye baba bagenze ng'omumwa gwakyuka ebintu bino ng'olina okubeera ng'oli very careful yes you must be extremely careful kyova abantu abatali basawo abakola ebintu bino kati botox empiso mugikubawa tuzikuba maaso tutagetinga bwe tuba tukuba botox we target specific muscles of the face nti wano waliwo muscle bagiyita frontalis tugikuba neerega skin bweti nti bwe nkuba wano this is called the
crossfit region esika bweti bwe tukuba wano gino emitafu gyano giba givaawo. Okay, wakuba wano wabeera wansi ne wasikamu weewati ne wano tukubawo ne wasikamu weebati. Yes. So kati yoyo ye botox wa whole face. That's what we call a full face botox. Okay. Kati ndabako abantu abagamba nti omumwa gwo gwagira oba simaya gwakyama bunagwo ne bagukuba botox. Kati ate ogwo guba gutya? Kakati waliwo bw'okuba mu zone gy'otalina kubamu, someone may get that paralysis, though it's not permanent, it's temporary. Neera kiralikira client omuntu yali ayogera obulungi nga mwagukyuse weebati. So abakilasi baffe oba batulaba mugende w'omuntu aliwo trained okola procedures ezo kubanga these are medical procedures. Si za abantu batunda bizigo soogera mu bubi. Si mu bubi. Si za abantu batunda bizigo. These are medical procedures zoyina okukola lwaki tuyita facial anatomy. Ffe tusoma facial anatomy mwaka mulamba nti wano wayitawo omwiso, wano wayitawo naavu, wano wayitawo blood vessel, bwe nkuba mweno naavu I paralyze here. So ebyo byonna oyina obiteeka into consideration nga tonnaba kuba botox. Oyina okubanga wabisoma. Nga wabisoma. You have to know. Sibineno buno wulidde omuntu ayina akayiso wajjamu enkanyanya maaso no. It's not like that. Okay, kubye. Ninyonyola ku botox w'omumwa. Ate yakola ati emimwa gikaddiwa. Emimwa gikaddiwa nga bw'osongoza bw'otyo omwana wajjawo obukanyanya wano. Atidde omumwa gukaddiwa bulungi nnyo ne wano nga wayiika we wati nga walebera tukubawo botox ne waba faamu waneeno wano wajjawo enkanya face neeyiika bweti so tukubawo botox wano oba points etukubamu ne wano ne waerega we bati ne wasika ne wano so that face yonna eba tight. Simanyi obaako nkamisinzi oba nkafunye kubanga essimu wali ku reception ebadde etugira but I really love to hear you again ku botox oyo ow'omumwa mukuba waneeno abalina ekisakiro ne weereega kakati ekisakiro kino ate kyo ate tukubawo kye tuyita lipolysis injections ne kivaawo kati ye botox abantu abalina amatama nga kugamba nga gagwamu wano wansi tuteekamu fillers ne tuteekamu ne botox ne tusika wano bwe wati ne kawa that well defined shape era fillers tumukozesa wano ne botox ne wano kumwe batu bw'ogira bw'oti omanyi kuba pointed wabawo obukanya bujja wano nawo tukubawo ne wava ne wano badde simanyi nti omumwa gujjako enkanyanya omumwa gujjako enkanyanya ne wano tukozesa ne botox okusongoza ennyindo bweti yes oba ne tuwa kye tuta jo slimming using botox ansongole ennyindo njagala kufaanana bavandimwe tukozesa botox in jo slimming and facial slimming ennyindo ogenda okulanga yeegira esongoze mbweti neno kweno jawline tukubayo botox nekuwa that well defined jawline. Okay. Yeah. Wow, that is amazing. Bana imuje mwekoleko ebintu kati byakyuka tebate tukyagenda takitwali entawane abantu babulwanisiza ddala okimanyi nti abantu babirinyiranga nnyonyi abantu abasinga by the way era njagala okwebaza bakasitoma bange abasama babadde bangi mu December. Thank you for supporting us. Yeah. Okay, IV glutathione eno vitamin C and collagen yetya IV glutathione yoyo mukyala akoyo okumira collagen nga takola yesize ebizigo ne bimwokya alina binnamakula alina ekipapi wano ku liiso bino ebintu bya black bakye tuyita hyperpigmentation melasma IV glutathione wagiramu bw'ojja wano ku Glamour Aesthetics tukuwa kye tuyita cocktail drip eyo mubeeramu glutathione, collagen, vitamin C, B complex. Oyagala ku glowing up skin emasamasa nga bondaba. Oyagala ku brightening up ongeramu ka color nga it speaks tukikola. Oyagala ku lightening mubiri gwonna okuba nti ng'olina uniform shade nga bondaba nti okuva wano ne wano mu kifuba wonna wafanagana paka wansi. Tulina eyo drips zanjawulo so bw'ojja wano tubulira ky'oyagala. Naye era ebirungo byonna still bibaamu mu drip kubanga buli muntu abyetaaga oli mweru oli mweddugavu weetaaga collagen weetaaga vitamin C for brighter skin complexion
n'ebirala nobeera ng'ofaanagana wena ng'olabika bulungi. That is super amazing, Dr. Bannange. Nze no IV glutathione njagala ngyekubekoko ekola ne ku baddugavu obulungi ennyo oba muddugavu naye ng'olabika bulungi. Dr. tunje lusanunkola nedda sisobola abantu bwe bansabula ku media naye nga njagala omwaka guno nnyirire nsingeko neki ne bwoli nga nshininga bushininzi bandabira eri ne bagaa wuyo kibuza atuuse. Okay, so bad feelers abantu baagala nnyo ziwulira tunnyonnyole ku bad feelers abakyala bazaagadde bad feelers abakyala bazaagadde nnyo nange nze omu ku baazi enyumirizaamu Doctor. Bad feelers ezo tuzikolera ddala wano ku Glamour ng'ovaawo ne instant results era abatuwagidde tubeebaza nnyo ebintu bino abantu basinga balowooza biri bweru naye bane tubikola wano e Uganda Kampala akamwe small level 2 tulina kye tuyita bad feelers. It's comprised of what you call hyaluronic acid gwe tu injecting in the butt and you get your dream shape instantly. Ojja toyina bina ovaawo yina bina wangi nga tebakusanye nga tebakulongoosezza. Very very important nga tetukulongoosezza tukozesa mpiso tukusanyalaza pati gye tugenda okukolako ne tukola those bad feelers ovaawo oyina ebbina ne tukuteeka on very good antibiotics and painkillers kubanga risk factors meyo procedure is infection. So bwe tuba tugikola tukuwa precautions biki byolina okukola na biki byotalina kukola. Birimu ebyokulya biki byolina okulya na biki byotalina tebirimu. Ekisinga obukulu is hygiene. Kwerabirira nti jjukira this bat is exposed to toilets, eryobuwuka, infection and all that. So kati olina okubeera extremely clean mu kabina n'obeera nga tetofuna infection but we put them on very good antibiotics. Birimu n'okufuna infection bw'oba teweefudde obuyonjo n'oba tukoze bad feelers still you can get an infection. Exactly. Bad feelers zino zirimu obukwakulizo nti bw'omala ogikola totula for such and such a time biki kakati si bw'amaanyi nnyo ng'obwa surgery just cause nti we have created a wound on your body. So we expect you to leave that place to relax at least for a few days. Naye ng'abantu betukolako osogenda n'okola though we don't advise it nti tukuwa obudde to at least 3 days to 1 week nga you relax to travelinga naddala abalinnyo ennyonyi mutukola bubi bannange baclients baffe ajanga kirireeti nga ina flight era mbasinga abo bagamba abamu bakulimba kuba bamanyi batojja mukolako I'm going to be here ogenda owulira Bannange don't be big headed. Mujje wane eno sente zo zirimo okukusala ofune results zoyagala mugoberera amateeka g'omusawo kubanga bw'oba kugamba nti tojja ng'ogenda kulinnyanyonya ate nojja ng'ogenda kulinnyanyonya ogenda kwonona results. Obota results mukwano I think those olwaleero Dr. tetugenda kubeera solo kubanga kati derma fillers zino ziri zitya derma fillers ezo zetukozesa abalungi abatulaba olunaku olwaleero tulina Dr. Sarah wano ku Glamour Aesthetics olabe we nakitereeza 2026 tegenda kundika mabega Dr. olina okunkolako nga buli mwembeera tolaba nti abantu bansanyukira nga bandabye njagala ate ku luno kiyitirirwe nengaolabika bulungi bwentyo bwenjagala okuwulira Dr. So 2026 banaye mbakubiriza okujja okwefaako kya buntu tubasomesa okwembracinga beauty wano ku Glamour Aesthetics nze ne Dr. Sarah we balina procedures eziri non-surgical tebakulongoosa naye ovaawo ofunye ekyoyagala so tugende ku derma fillers zino Dr. zo zeziriwa derma fillers ezo tuzikozesa okugyamu zino enkubo za wano baba bayita bunsanyusa okulaba mu Uganda those smile lines when you smile you get those depressions along the nose tuzijjamu tuzikozesa n'okufiringa amatama nga waluzinga weight amatama ne gagwamu tubijamu n'okufiringa under eyes abalina abakyala balina eye bags abakyala abalina tear trough obanga ekituli kyagwamu abalina dark circles tukozesa derma fillers zino okucorrectinga those issues. In most cases you get instant results as well. Okay. That is super amazing. Derma fillers zitwala bbanga ki?
mu mubiri zimalamu mwaka gumu ku ebiri. So you come back and we do what you call a refill. Kati procedure etwala bbanga ki? Procedure nga it's like 1 hour kubanga tusooka ne tukunambinga oba kusanyalaza for 30 minutes. Oleme kuwulira pain. All our procedures are pain free. Abamulaba empiso nga baninga biruma, it's a painless procedure kubanga tusooka kusanyalaza naffe empiso tuzitya. Yeah. Omuntu n'avaawo nga musanyufu. That is super amazing. Is that all about derma fillers? Yeah, so za wano wokka tuzikozesa wano okufiringa amatama, okufiringa under eyes wakuba nti zirimu ebika ez'amatama zaawukana kuza wano kuza under eyes zaawukana n'ezikola ennyindo okusongoza ennyindo ne lips. Tukola kye tuyita Russian lips nga tukozesa derma fillers. Russian lips zezo mbw abawala bazaagala nnyo. Sexy lips. Oba tokyesiga lipstick kati awo obeera otya. Emimu eminene abawala bagyagala nnyo. Yes. Abantu bajja ne bageza emimwa. Abantu bajja wano ne bakola nayongerako volume. Waliwo emimwa kale nga bw'okaddiwa waliwo abantu abakula n'obumu obutono oba olusinga bulina n'enkanyanya nga gijjamu gond lines tuzijja bwe tukamu fillers ezo it makes it plump. So wamma ndaba abantu abalina lipstick nga kyonna emimwa baba bakola ebyo tubakola lip fillers. Ogenda binkola naye dokita ki kyotagenda kunkola omwaka? Byonna nja bikola Hadija. Kati njagala oyogere ku weight loss. Ekisingira ddala okusumbuwa abantu weights. Kakati tukola weights zino mu ngeri bbiri. Wekye tuyita targeted weight loss ne general body weight loss. Targeted weight loss tukoza paati y'oku mubiri gy'oyagala ekogge. Oba mikono minene oba lubuto oba mu kiwato oba bra fat. Tukubawo buyiso obutuyita lipolysis injections. Asumbuwa nnyo abakazi. Tukola lipolysis injections n'obeera nga paati yokka eyo gy'oyagala yeekogga. Kati ate tulina ne general body weight loss eyo yo wenna okogga tukozesa monjaro. Nosala weight wenna. Kati waliwo abakyala ng'oyambala akaleega mu mugongo. Kati bw'oyambala waliwo ekintu ekyekisala kuno bwekuti. Tukijjako. Kati oteekawo empiso. Tusanyalazawo ne tukubamu obusobo ne kidissolve ne kivaawo ne wano wansi. Eddoko olina face nga nnene tugikozza. Doctor, that is amazing. Tomanyi bantu bwe babonaabona na weight loss. Abantu ngagamba nti nze njagala kuggako lubuto lwokka. Tukikola. Mukikola. Bulungi nnyo. Era gwe tugamba nti njagalako bisambi binene ebyo b'okoza oba nzenna ky'oyagala. Kati mwongera nako ne bigejja. Anti awo tuba tugenze mu fillers ne tubigeza ebbina hip dips. Oyasa okujja nagamba nze kansala olubuto ngeze n'akabina. We do all that. Ennaku zino abawala bye bakola olaba omuwala talina yadde n'esika akawato katini ebbina ligezze naddala mbiraba nnyo mu bayimbi ne basocialites ab'enjawulo tekandooza bino bye bakola. Wano ku Glamour ffe tubikola ebyo byonna ng'ate tetukulongoseza tosigaza nkovu yonna. That's amazing. Doctor, engeri gy'olina ba clients ngenda kukuddira buli wiiki mubeere nga mutulinda tugenda kubeera tubaterayo okwongera okubasomesa. Wano tukola ebintu bingi abatulaba balungi abalina obusundo abalina mugaba ku skin microneedling oyina dull skin bingi nnyo byetukola teeth whitening chin reduction oyina enviri nga zakutuka gundi wani wano hairline mugizaawo nga tukola PRP microneedling gwe ekintu kyonna ekikwata ku beauty. Wano obeera otuse abalina ebituli mu kabina nga bakuzaala nabyo by'empiso tubijjamu instantly. Tukola procedure bagiyita subcision oba glute release. Ojja obiyina ovaawo tobiyina. Era omuntu yenna ayagala okukola ebbina ng'olina ebinnya tusooka kuggyamu binnya n'owona ne tulyoka tukola butt fillers. Nga tukola omulundi ogumu ebiseera ebisinga fillers zino zirwanyisa ebbwere kuba olwedde tuba tucreatinze wound. Kati in most cases baclients baffe abamu bareactinga nafuna infection so tusooka ne tukola subcision like after 1 month n'owona n'ojja ne tukola butt fillers. Munnange mbadde sikyawula subcision mbadde sijawula ku butt fillers nga ndowooza kyekimu. Nedda mukwano kiri subcision ejjamu balina binnya childhood injections ebinnya ate yo fillers oli omuntu ajja nga talina binnya naye nga yagala kwongera ku shape alina hip dips byonna tukicorrectinga nga tukozesa
butt fillers oba hyaluronic acid. Neyanza doctor. Thank you so much my love. Banange tweyanziza nnyo okutulaba n'okutuwagira ffe ewa Glamour Aesthetics. Tubeebaza nnyo tusange wano kwa Kamwe Small Gayaza Road Chebando level 2. Buli kintu kyonna ekikwata ku beauty and body shaping wano obeera otuuse ate mujjukire everything is medical. Purely medical. So, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Hadija, thank you so much. You're very welcome, for always being there for You're us. Very, very we are welcome. grateful. Gwanonya ba professionals otuuse ku Glamour Aesthetics gyogenda okufuna answer. Basangibwa wano kwa Kamwesi Mall, kozesa omuntu alina obumanyirivu. Tomala gagenda buli woosanze bajja kukuba empiso kyame face ate nze munnange. Wona jankwe interview weyogereko sijja gikuwa. Babuulire. Naye ng'ate omukyalo ono gwentudde naye Dr. Sarah yakola ekintu ekituufu. Basangibwa wano kwa Kamwesi Mall, jangu ku level tulinnya lift. Olufuluma bwoti lift. Eddwaliro weeriri. Ffenna gye tugenda ne baserebu boolaba eyo. Bonna abalabika obulungi. Abantu batankana emyaka gyange tebagimanyi bulungi. Teboogera kyama, gamba banzaala bwe bati ekyama kya Glamour. Anange batyo. Basibe ennaku olwaleero mwebale kutya mwebale kusubscribinga. Nze Hadija Kigozi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam.